Olwaleero Uneb singa eraga Abannayuganda nti ono omwami bayogeddeko. Manya, I don't want to speak those words, they are even very ugly. Very ugly. Kubanga olaba statement gyakoseze yekulaga nti there is transaction going on. Tebiba byabwire. At all levels. Ate amasomero amatono era tegasobola. Waliwo transaction. So why would we have transactions? Ngate transactions zikosa atazi benefit nzemu. Kubanga omwana really ideally kati nze amanyi ntera okubuulira abantu mukulu nze ndi mwana wa UPE. Nange ndi mwana wa UPE. Nawe oli wa UPE. Nange naliko mu UPE. Walimu oko naye nze ndoza walimu oko n'ovaayo otamalira amalako sente naye nze ndi mwana wa UPE. Kati wokwata omwana wa UPE amazeeko emyaka 7 n'omusazaamu ebigezo bye. Ngate I am happy nti subject eno gye tuli okwogerako ne mu parliament yatuuka. Bamemba ba parliament n'abalaba kwolo because when agenda ku ground na making sure amawulire mwagasoma wano. Ne TVs endala ne zigasoma ne ngamba this must stop. Era ensonga lwaki subject yo ekigambo kya malpractice no we don't want even to give it amplification or amplifying. It is something which has to be dealt with. Nengo omuzadde andaba omwana atabira bigezo nga talina official wa Uneb. So that's why Uneb must be pecuniarily held liable okulaba nti bavaayo gye bali. Yeyina okusibwa ku nninga. Yes. Tetugenda kuda wano tu discussing because tujja ku discussing ensonga lwaki nze nagambye ne ngamba ndi ku discussing olwaleero naye ngenda amasomero mangi. I can count them because I have all of them. Bampeereza ebintu ebyo naye ngenda ku somero limu ntandike obuyinza obumpeewa President Museveni esaawa kati mbukozese.